Galan, get out. Furuma. Afan, where do you think I'm going? You have been released. You are free to go. You have no place to answer. So, where do you think I'm going? You have been released. You have been released. You are free to go. You have no case to answer. Wait. Njagala okumanya nsonga kyonta. Lwaki onta? Nazze wano nga nnina omusango. Ne munsiba. Kakati anti amangu ago ntadde. Kati omusango gubadde ki? Gulaze wa gwe mbadde munvunaana. You fool. Do you want to leave this place or not? Nze siina gye ndaga. Njagala kusooka kumanya. Lwaki mwankutte? Lwaki munte essaawa zino nga sigenze na mu kkooti kuwoza? Ndeka ngende mu kkooti mpuze nga simbagane n'omulamuzi. Ntegeere oba omusango gunsinga, gunsinge. Nkole ekibonerezo. Bwe guba tegunsinga, eyansibisizza ndiwe. Andiyirire. Sisobola kumala kutambula butambuzi bwendo noga nti kati tukutadde, kati genda, kati tukukutte, kati yingira. Okay. It seems you still enjoy this place. Shira bakatagala kuva wano. Nze ekyo si kye ngamba. Go back inside. Nze ekyo si kye ngamba. First give me a reason why you have decided to let me free. Go back inside. I'm telling you to get out. You are just wasting my time. Afande, kangende. Ate oli omukutte, ate omugamba mutadde. Tagenze mu kkooti. Hurry up. Ndi mu kwambala. Kati ssebo njagala okumanya. Mubadde kati munteeredde ki? Tukizudde nga tolina musango, tusaba tukutogende. Nya alina omusango. Munta mutya nga temumaze na kunoonyereza. Ebyo jja bibuuza mukama wo. Ekitegeeza nti omuntu eyansibisizza. Nyinza okuba nga sirina musango, naye ng'omuntu eyansibisizza alowooza nti nina omusango. Nyini musango, yena yini musango. Yasazeewo akutogende n'olwekyo tambula ogende twali buzibu bugenda kutuukako. Ng'okunoonyeza bakugenda mu maaso. Kati tolaba? Mu emirimu mugikola mutya? Ekyalisoose ate gye musembyayo. Walisoose kunoonyereza nga tonnankwata. Kati wasoose kunkwata ate olyoka onoonyereze. You are free to go. Kalira. You are free to go. Kati abadde ankwatidde. Mirimu mugikola nkola ya kibogwe. Omutuukako atuuse wano. Gwe Diana, oviiridde ki mu mmotoka? Ndanzaako noonya oluddeyo. Omuwala omulabi. Mukwano omuwala mulungi. Era ne mugamba nga bwe twakkiriza. Aje. Kirabika akkiriza. Naye omusajja n'agumira omukyalo. Omuwala yakkiriza okukola kusina ebyaddala. Okusinziira ku kyatuuse ku. Tasobola kuddamu kwesembereza Augustine. Kiki? Naye kati okimanya Augustine agenda kugoba ekiwala ekyo. Akigoberera kati alowoozezza namu. Kitwagala abadde. Okimanya nti pulaani yaffe beeyiseemu 10 ku kinnakyo. Naye omanyi nti ekiwala ekyo kibadde kireese obuzibu. Nyini kiva gye kivudde kineene kitutwaleko omusajja. Ffe nga tutudde butuuse twalina gye tukola wadde. Mukwano, omusajja ye agenda twala wa mulala. Gwe abasajja abagagga bakyalabika. Kyogere. Waakiri bakutuma ekkenya ku bigere n'odda. Naye nga tebakutumye musajja mugagga atalinga awondera. Ansooke nzije katono. Ate olagala. Nina kye ngeno maliriza wano. Small I'm coming. Linda nko nina kye maliriza wano. Tuva wano naawe. Naawe. Naawe n'otambula n'oddayo. N'oddayo mu mmotoka.
You're in good faith. Madam, I swear, madam, I swear. I forgot my purse here with my money. That's why I came back. I swear, madam, I'm leaving this place. I'm following your instructions as you told me to do. I know you're telling the truth. But I'm also here to change the instructions. Eh? Hey, I want you to stay and work. After what? Madam, that's not going to be possible. I've already told the boss that I'm leaving. He tried to stop me, but I refused it. Madam, now how am I going to go back there and tell him that I still need the job? No, madam, that's not going to be possible. I know all that. And that is the more reason why I'm asking you to stay. Which reason is that? There is nothing that you're going to say that is going to make me change my decision. Made, you know Augustine loves you so much. And he cannot stay without you. That's a lie. They are lying to you. Anyway, I just want you to listen to me. I want you to stay and work. But please, don't fall in love with my husband, please. Mukakasa madam, ekyo sisobola kuddamu kukikola. Madam, sisobola kuddamu kwesembereza musajja wadde kukyendabye. Madam, sisobola. Kati komawo ku mulimu gw'okole. Wabula saagala kuddamu kwagala Augustine. Njagala abeeramu omutima gumulume nga takyasobola kukufuna awulire bwe kiwulira bwe kiruma okumukyama. Kansubire bye nkusabye ogenda bituufu. Madam, ekyo kyo nkisobolera ddala. Naye simanyi oba omwami we ananziriza omulimu. Ekyo kindekere. Gukomawo okole. Bw'agaana okuzza, kubira bukubiza essimu. Ajja kundaba. Ye. Ng'odde eri nga weesaasa bagamba amanya oveyo. Destiny. Mommy? Yes, Mommy. What are you doing here? Mom, I'm not the new company secretary. The new company secretary? Yes. Who gave you this job? It's Dad who gave it to me. Did we agree on it? And what happened to Maddie? I think she's the company secretary. Mom, she was, but not anymore. You mean that girl is not going to come back? I don't know. For me, what I know is Dad gave me this job. My daughter, I wouldn't advise you to take on this job. You see that girl Maddie is very dangerous. She can harm you because of it. Now go and tell your father that you will not manage. Mom, yet I haven't tried. Destiny, I'm not saying that you will not manage. But you see, Maddie was very good at her work. Yes, and that is why the company was doing very well. So we cannot afford to lose such an employee. Mom, all along you've been cursing her, praying for the day she will leave her job. Now she was a good employee. You see, my daughter, I was just naive. But after realizing how we can't afford to lose her. Mom. Yes. Mom, you amuse me. Mom, you think I don't know that you're the one who had kidnapped her? Okay, now let me tell you the truth, Destiny. I cannot allow my daughter to work with my co-wife. She may harm you. Mom, that cannot happen. Maddie resigned. What? Yagobanda. Oganechi. But now you want to I thought we agreed that she stays and do her job. Where is your father? In his office. Oyo mumusumulu. Otegeeza mutte agende. Tombuuza bibuuzo.
nkugambye musumuleko ebyo byonna ebimukuli ku mikono n'amagulu n'akakatambala mukamuggyeko. Kyotegeeza mmote. Tolina magezi muntu gwe oli musiru. Osobola okumbulira omuntu oyo yaggyeko simu gye yakozesa. Essimu sinze nagimuwadde. Oli kyali wange ye yakozesezza obulagajjavu. Ono omuwala n'agimuggyako n'agitwala. Genda omusumule muggyeko ebyo byonna byonna agende. And give her all her things. Agende. Bimuggyeko and give her all her things. Yesimu yeyo. Essimu? Hey. Essimu simanyi. Mutagende. Madam Bandi, Madam nkwegayiridde. Mukama wange tonzita. Nja kukola kyonna kyonna ky'onandagira kyonna buli ky'onangamba ngenda kikola madam. Naye Bandi tonzita. You are free to go. Eh? Are you sure I'm free to go? Madam, don't kill me, please. Mad, you are free to go. But I want you to take this as the last warning. I don't want to see you ever near my husband again. Ate bw'oba okyayagala obulamu muwala gwe. Madam, I swear upon the living God, I'm not going back to that job. I resign now. Madam, from here I'm going straight to the village. Never to go back to that office again. I want you to leave Augustine alone. Ate sikugambye nti nno omwerabire ng'eyo gye siri. Mwesonyiwe bya ddala. Madam, amazima Katonda mukulu omusajja bamuvuddeko. Era okuva n'olwaleero nvudde ku basajja abafumbo siribaddira. Olwakubulire tokemebwa n'ogamba omuntu yenna nti nze nakukutte kuba tolina bukakafu. Tewali muntu n'omu gwe ngenda kugambako. Umutwale mumusule ku office. Madam. Said, mumutwale mumusule ku office. Buli kikye mukimu. Okay. Bisamu yalikiria. Thank you.